Daudi Mugono. Kugulu kuno nafuna obuzibu ne bansiba ne bantwala ekireka kusemwayi. Akabazi n'enkovu zino. Ye. Ebyo byali nkovu za bidomola nga banjokya bidomola. Omusajja yajjanga bukumakyanga alinga mpa mmere naye ng'abantulugunya. Yasooka n'asiba ettaffaali n'ansiba ku busajja bwange nga ŋŋambye nsitame ate n'amaana ŋŋamba nnyimirire. Era nagenda okuva mu kkomera nga nfuka musaayi okumala wiikisi 3. Bannange mbasaba buli alina obusobozi bwonna bwannyambamu annyambe. Obadde buno nabukweka emyaka 3 nga nejjanjaba n'emikwano gyange giri close. Kimaze kunnemerera nenzija neekubira omulanga. Mwami Elias Lukwago nakuyimbye n'oluyimba olulimu n'erinnya lye Kano Besigye gwe wantusala eruzira n'amafiina. Oyo ye ndi omu ku bayimbi be kuba yansangako n'aŋŋamba oluyimba lwange Katonda abanaku teyeebaka lumukolera nnyo. Era n'akwata ne ssente enkalu n'azimpa nga ndi mulamu. Kati mpise ku mukutu guno Mamafiina nga nkusaba. Nakulabako kugamba wako okuyamba naye nsaba mbeeremu kuba osemberako waaki. Onyambe. Lumu nanzijanjaba nja kufa ndi mumativu. Saagala omuntu obeereyo osirike olinde ku ssaawa nga nfudde ate ojja oleeta amabugo. Beera omu ku banyambyeko okufuna kyansi endala kuba kansa namwe mumanyi. Katonda bw'annyamba n'agimpa ebeerewo bwe ne beegaanye era nja kufa ndi mumativu. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Nkwaniriza nnyo omulungi atulaba webale nnyo webayedala ssebo webale nnyo webayedala nnyabo nga bulijjo nze Nassali Lydia kujja kutuusaako nga n'olunaku olwaleero bannange tuzze n'emboozi abasinga mwajabyeko ku mikutu abamuyinza okuba temunakola ki kumulabako mutono naye nga nzize n'omuyimbi Daudi Mugema abasinga obungi mumumanyi naye akatambi kalabise ffenna ne tutya nnyo netugamba bannange kiki kino. Esimu ze nasinza okufunda banga Nassali badde oyogera nnyo ku ddogo mu bayimbi. Omwana tebabanga bamuloze nga tetukola ki nga tetumanyi. Ne bagamba bannange. Ne bagamba naye katumunoonye ye kennyini atubulire naye nga bawulidde bubi abalabye. Kagamba message ze nafunye nga mpitirivu nnyo kate nkunoonye mu kiro. Ne bagamba nange munsaasire sigenda munoonya mu kiro budde buzibye naye nja kugezaako ate olunaku olunaddako. Kale ye Daudi Mugema ng'oteesa olunaku olwaleero. Kigere kyatisiza nnyo abantu bwe bakirabye so yensonga etulese wano eno ssebo onyonyole abantu buzibu ki obwakutuuseeko kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwo n'ebisingako awo tukwaniriza nnyo. Kale mwenyenazi alaba Data TV nsaba amanya nze Daudi Mugema muyimbi wammwe ni mugonvu nkulaba naye nebaza Mukama okuba nga mpadde omukisa okuba nga nsobodde okugjako wano kuba mabegaawo kibadde kibi badde bantambuliza mu kagaali kugulu kuno nakuno nammemedde emyaka 3. Myaka 3 okuva 2020 naye nafuna obuzibu ne bansiba mu 2018 nali nnyimbi oluyimba olwali against the government ne bayita Wummula. Wummula yaliwo oluyimba olwo lwakyaka nnyo Musevya Dr. Besigye kati lugenda lutyaye ogamba okoze bingi naye Wummula ekiseera kyo kituuse ssebo tuviire wadde onoogaana naye manya kino awafiira omuzira tewaba nsiitaano. Kati oluyimba olwo lwakola mu kampeyini za Dr. Besigye era nze ne Adam Mulwana omugenzi ffe twali abayimbi be
naye bankwata ne producer wange producer Jona era baayira ne studio ye ne babitwala ebintu mwaka mulamba kati nze ne banzijawo ne bantwala ekireka Seemwali ekireka awo nabonaabonerawo nnyo alaba zino enkovu zino ebyo byali nkovu za bidomola nga banjokya bidomola limba kakati olunaku lumu lwali ku makya omusajja yajjanga ku makya ng'alinga mpa mmere naye ng'abantulugunya yasooka n'asiba ettaffaali erya 99 n'alisibako omuguwa n'ansiba ku busajja bwange nga ŋŋambye nsitame ate n'amaana ŋŋamba nnyimirire kiki ekyantukusa nnyo era nagenda okuva mu kkomera nga nfuka musaayi okumala wiiki 3 era luwa omusajja bamuyita Haji Badru Kakule ne Lulewa Paka Lasiti be banzijanjaba akati kwolwo omusajja yajja n'ebbaafu eyo ng'eri mu mazzi ng'aga bulijjo naŋŋamba linnyoomu kati mana kyesimbageza nankuba oluyi naŋŋamba linnyoomu bwe nalinnyamu nalinga alinnye mu bbala ng'omanyi omuzira balaafu ng'ebigere byonna bigira bigizibiti binyenyeera naye byasonyera dakika nga 3 nekiggwa Erias Lukwago ne bajja ne bajaluuna naye bakwefulukuta abo baani ne baneeyimira nenvaayo mukomera nga sirina kizibu kyonna era ogwo omwaka ne gutambula nga sirina mutawaana kati ebbanga eryaddako amagulu negetanga okubeera nga nsiiwe mu bigere nga ninga alina obugeregere nga gavaamu amazzi kuno kwe kwasooka nekuleeta obubwanga nga boga nti omuntu ayidde omuliro kati nga bukaabika tekafuuka bbwa ekiba kibi nnyo n'okusinga kino bulimba yes ne bandagira mu Cancer Institute Mulago nengenda mu Cancer Institute ne banteekako chemotherapy ne bansala cycles 6 era abangobereye abamanyi waliwo ebbanga nayambaliranga enkofiira nga eva nyambala nkofiira tegaali malala wabula nali siina wadde akooya ku mubiri chemotherapy bwegibeerako ekwokya omubiri gwonna kati sayiko 6 ezo wezaggwako ekigere nekiddamu nekitaneera ne banyongera cycles 4 nekiddamu nekitana ne banyongera endala 4 nekikala kino nekikwatibwa ne baddamu nebansala cycles 6 bige bagamba nti cycles 6 ofuna leero noyisa wiiki 3 noddamu nofuna noyisa wiiki 3 noddamu nofuna nalaba otyo kiba kitegeeza kiba mu myezi nga 5 cycles 6 bakusalira 4 giba mu myezi nga 3 n'ekitundu ogwo mwaka nenkuba ebbali wali nenkwata omulala so kati lumu mba ndi awo Mulago waliwo dokita nga jukira omufuuse wawaka ngamba naye nanga netonjogera nemugamba nti ati lwaki nanga waliwo omusajja gwe mmanyi naye Wahabo naye nze mukyala wange yalina kansa w'omugwa n'abaana netumutekalirira netukola buli kibi byonna neyagaana naye omusajja oyo yamuwonya nangamba naye aseeramu naye gwe ndabanga alina obusobozi obusobola okukola ki mukubireko ebyampa enamba ye nemukubira nampita ku ddwaliro neŋŋendayo netugulawo fayiro nangamba ngenda kusooka nazijjako omanyi Wahabo naye ebintu byakola binga bya kizungu nakatolaba nenakanula ampisaamu kanula ampisaako eddagala ly'amazzi naye nga lya abo yes era nanzijjako tesisi zonna musulo biki byonna musaayi n'agamba kati ngenda kukuddamu okuba olw'eggulu nkubuulire nankube nangamba olina kansa nangamba naye
kansa zezimu ku ndwadde ezinsinga okukola ki okuwonya. Naŋŋamba ŋŋenda kujjanjaba mirundi eki naye buli mulundi gwa miliyoni 6 mu emitwalo 8. Miliyoni 6 mu emitwalo 8. Naŋŋamba bw'omala ogende bakebere bakana kusanga ne kanso ojja kujja nzikuddize sente zo otyo kyeŋŋamba n'enviri ne zinva ku mutwe kuba jjukira nali maze ebbanga sikola amagulu gano ge gayimba lemba newaliriza nnyo ng'omukolo kuba gweyambadde kanzu naye era ekigere mala kumira penikiira ate era bwe nvaayo ne kinnuma nnyo 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 kati nensooka nvaayo kubanga nali sizirina ssente nenzaayo emulago era ne banza ku kemo musajja naŋŋamba musawo naŋŋamba naye wandibadde oyiiya kubanga kemo bw'asukka mu mubiri gwo ayokya ekibumba w'amaanyi naŋŋamba ate ne kemo labika oba asiima musaayi labika simanyi naye kuba banno bwe mwatandika baawo bali ku review kuba balina kye bakola ku Cancer Institute bamala okuwa tugeze ebbwa ne likala bakugamba nti isaawo wiikisi 3 okomewo for review nodda wiiki 3 ne bagamba isaawo emyezi 3 for review era ngaokoma bakebezi kati ne bagenda bakuwa mwaka ibye 2 mpaka ne bagamba kati oli cancer free nanga kati baba bonna bali ku review ya mwaka naye gwate bulojjo obeera ku treatment kati ekigere binagenda ku sayiko era neggwako era nga kitabuka butabusi eŋŋamba akanjiye ng'omusajja nembaako mikono gyange nayo gyanajjo wali omusajja muta David Okalenda awo nanzirukira nampaayo akakadde nengatta galule nampaayo edikezo naye nampaayo nerutalo neŋŋenda nensasula ku treatment bwe nataleka ku treatment ekigere nekikwata nekibanga kitandisa okuwonera ddala eno side eno wahabo yeah. kati ate nenzikattiramu kuba nali sirina ssente era kiva lwaki kiri yakitinze bwe kiti nekiddamu nekitabuka buto musajja aŋŋamba era bwe naddayo naŋŋamba eno ewoningi gye nkuwadde esemba kansa bulwadde bubi bwobu tukwatako tolina bota mpaka obugusizza naye buli obuleka budda n'amaanyi mangi naŋŋamba kati nkakasa nti tugenda kuyimiriza mu ddoozi nemugamba tugenda kuyimiriza naye nga akyamazima mulimba kubanga nange sente era kati okusinza buka vidiyo bwekabadde lwakuba nti nkisibyeko bava kidressinga yakidressinze era enjawulo weeri kubanga luli nali ntambulira mu kagaali naye kati nyimirira ku magulu gange nensimbamu wadde mbanyina pain naye nga sikyalina eri kuba luli nali sisobola nga ne bwompa omuggo nga sisobola naye kati nsobola okutambula nga sirina muggo wadde nga nyina pain naye ebbwa terinakala bulungi naye waliwo enjawulo so yembeera mwendi kati obuzibu bwe nnina doozi bansalira emirundi 3 doozi esooka naabisasulako obukadde 4 bamanja emitwalo 8 ku doozi esooka naye nga nyina naziri 13 eza doozi emmeka 2 so nayita mukwano gwange kwefa kutayankubya nemugamba ndi waka ne mulwadde bajja n'agamba oli musibo kati sente tugenda zijjawo nosiika n'obulwadde bwoti nemugamba nange abantu abamufe ati eno boogera ekintu abamu balowooza boonoonya femu nemugamba naye nasirika walikola dda anti muna abantu abamu balowooza mbu omuyimbi bikasa baba bakola stand balowooza stand so nangamba katuteeke public osobola okufuna abantu abakuyamba waliwo abantu abakwagala naye nga bo bamanyi oli mu mbeera nnungi waliyo abazira kisa abasobola okudduukirira singa oba ovuddeyo ne weekubira enduulu okusinga lwofa ne bagamba nti atayogera kati n'agamba leka abawagizi bwe bawa omukisa ayina kyasobola akujjanjabe bwe binaaba bigaanye
bajja kuba bamativu okusinga lwe bajja kugamba nti Mugema afudde nga buli muntu abadde agamba yii yalwala ddi ensonga lwaki era Dr. Kwefu yava ewange yasooka okupostinga akantu ako naye nali sibipositingangako nze nga nfa kisiiri n'obulumi bwange n'abipositinga abantu ne bakola ki so kati chansi gye nninga nyinawo gye ndaba yakufuna ssente za musajja ono kuba yakuwa assurance nti ogenda kuwona kuba obulwadde obunomu bwa kansa buzibu ku supidi kubukulira ndala tebusaana kusiriikirizaamu so nva waggulu nga nkubira abantu omulanga alina kyasobola nnyambe ataase obulamu bwange kubanga ekyamazima bo tewali bwesifuna sente zongenda kufa kuba ye kansa buli muntu akimanyi kyategeeza kubanga bwava kugulu nga bakutemyeko ate akwata kulala ontegeera so nkubira bannabyabufuzi benayimbiranga mwami Elias Lukwago nakuyimbe n'oluyimba olulimu n'erinnya lye era nayambadde ku National Theatre bamulabe nga neebaza nagenda ku National Theatre nga nayambadde stocks nampita nanneebaza naye teyamanya bulumi bwe nalimu Kano Besigye gwe wantuusa ne Luzira nsaba obubaka buno olukutuukako onnyambe mwami Kawali Abubeka nze nakuyimbira nga onoonya bwa kalulu ka kansala ne tuwangula naye nkuyimbira nga onoonya bwa MP ne tuwangula nsaba onziruukirire Mamafiina oyo ye ndi omu ku bayimbi be kuba yansangako n'aŋŋamba oluyimba lwange Katonda abanaku teyeebaka lumukolera nnyo era n'akwata n'essente enkalu n'azimpa nga ndi mulamu kati mpise ku mukutu guno Mamafiina nga nkusaba nakulabako kugamba wako okuyamba naye nsaba mbeeremu kuba osemberako waakiri onnyambe lumu nanzijanjaba nja kufa ndi mumativu nkola n'emikwano gyange egyali gyambulako oba nga nabanyiiza munsonyiwe era yena kyasobola nnyambe nga nkyasobola okusinga lwe banazireeta ate nga nfudde kubanga abantu omuntu bwafa ate basona amabugo ne gatuuka ne miliyoni 4 ate nga olunaana tegagenda tuukayo nga ate wano nze neetaaga miliyoni 2 ate nabiri tegakyawera kuba twasulako dde nnya nebaza abakulu abambeereddewo mu sulaga eno nga tunaba nakujja mu kamera nga omwami Lowa Paka Lasti mwami David Okalenda Eddie Kenzo David Lutalo Dr. Kwefu Lukuta bambi munyambe mwebale nsaba mwongere temukoowa n'abalala mwenna abadde bannyamba mwebale nnyo naye oba kikkirizibwa nsobola okusoma enamba ku basobola okunyambira nina enamba ziri 2 waliwo enamba ya Dr. Kwefu Lukuta 0704 31 22 71 0704 31 22 71 eri mumanya g'abakulu Mpaji Jackson Dr. Kwefu Lukuta abajja zituusa bulungi kati neyange personally eri 0708 71 0808 0704 71 0808 eritamanya kyeyo eritagange Daudi Mugema so mbasaba buli alina kyasobodde anyambe tamanya leero kiri wange nkyakisobola okubeera ewu naye obulamu bwempitamu kyamazima si bulungi abamu okumanya abantu bazibu era balabe ne kavidiyo abalala ne bagamba mbeera ndi mu stand kati omu ne mubuuza nti kati batemyeko omutwe gwange ne bagutuusa ku kigere kiri ekirwadde abantu balina ebintu bye bazanyiramu endasitule y'okuyimba kulonze mbagitegeera naye siraagiyingira kubanga omuntu asobola n'okufa nga abantu bagamba alimba kati ng'ogyeko nzinze nnyina ebbwa bwe riti waliwo omuntu okusobola okubanga mulwadde naye ne bagamba oyo ali mu bubadi kyokka bamala okufa ne bagamba kati mulwana atobala bulwadde emyaka ebiri oba tutegeera so mbasaba nga bwe nkyalina obusobozi obuwona ngezeseemu munyambe ngezese ku ddoozi eno ndabe
ate bagambe si ddogo nga bwe mukirowooza. No bannaye twali ddogo limala myaka 3. So abadde bagamba musita nti kwazimba okuva eno paka eno. gwe nolabye kino naye nabeerako nga guno kulwadde nakuno akutandise. So ngenza okujja okusaba bannayuganda banyambe nsoose kwerwanako. Bannange bizibu nno abantu babeera n'ebizibu byabwe eyo ne basirika naye omuntu watuukira okuvaayo agamba abantu nti bannange mpulira kati mpanise ng'omanya kyagezezza akakikoze ki akikoze. Kale tukyagendera mu maaso n'omuyimbi Daudi Mugema. Owulira pain wenna gulukunuma nnyo kuzitowa kulenga ejjenje okutunya n'okulaba. Tukyagenda mu maaso abantu bakumanya nnyo okulimba lwa what is the title? Katonda w'abanaku. Era lwe lwandeeta. Olwo lwakuleeta lwaki yali Katonda w'abanaku? Oluyimba olwo sorry yali funny. By then nali nyimbira mu Cream Production. Kakati twalina ba managers abaluvu. Waliwo manager yatusasula emisaala nga mu luvu. Kakati ng'ate group yali efuna abantu naye nga nze bansasulanga emitwalo 2. Ejaki? Eja Uganda. Ng'ogenze ku stage okuyimba? Nga ze nkoledde ng'omusaala. After performing? Yes. Kyo? Kakati nga ne bwe show eba esaze. Show eba esaze. Nga ate kwebiri basala ne bampa mutwalo. Naye nga olususu eri mu byala ate nyina okufunako loogi. Okwebaka. Kati embeera nenkaluubirira nnyo. Embeera bwe yankaluubirira. Kati nendaba nga omusajja nnyinako obuzibu. Ng'abalala bonna alinza bajuliza emisaala naye nga nze ogwange gwasala. Nangamba gwena olugezigezi tosula na banno. Ngamba nange buli muntu aba n'embeera ze. Walingawo abasula ng'abaana betugenda gyetugenda okukolera nga bafuna luumu nga basatu nga bebaka mu luumu emu. Kati ati nga zino ze sibimanyi. Kitegedde. Kakati olunaku lwali lumu twali tukoze bayitawo Mateeti. Kati Cream Production ffe twali tukozewaawo. Ajala Luna n'aŋŋamba yalina ekivulu ennakivubo. Kivulu ekyo kati n'agenda n'abakubi aba gurupu abatukubira nga ye ayagala ayimbe mangu ennakivubo bajje basange fyo. Kati bagenda n'agenda abayimbi abamu kuba by then waliwo Stella Kayaga waliwo baani abo zine mbeba twali bapukamingi naye nga bali bakayaga bakabi baseke waliwo nagenda kayago baliwa wali. Kakati kati bwe bagenda ne bayimba mu budde kati madda omanye Masaka Road jamu nakola ki n'abakwata nnyo wali ekimotoka kyakifidde mu kkubo simanyi biki munange. Jukira ffe group yali y'amaanyi ng'abantu bajja okukamala Ajja Luna ng'ali ku peak nga balaba olutalo bwali ku ssaawa ezi ekikali kyali kimaze okujjula. Kakati ate ng'abakubi tebaliiwo nga ffe baana abaliwo ku show. Waliwo omuvubuka bamwita Shabani Nsubuga yali akubira mu Eagles Production ng'akuba ngoma. Mulaba bamwita Kaira John Bosco yali muyimbi wa Diamond naye ng'ayimbira mu Afumu. Kati ne beekolamu muno n'agamba nze manyi okukuba engoma. Oli n'agamba nze besi manyi okukwatakwatamu mu besi. Ono n'agamba n'omuvubuka bamwita Pedo n'agamba manyi okubakubamu mu nnanga. Ng'abantu bagamba mutandika embwa mmwe biki nabavumye ne balinya stage. Kati ng'olusigaddewo abayimbi 3. Nze omwana Adija simanya Adija ni bannange yayimba bebi wange kanfumbe. Akati Mero Mary Bata naye tugenda okubira Haji n'atugamba ali mu Lwera naye nga Mateete olina kusooka kutuuka Mbiriizi nolokwedde Mateete ne balinya ku siteegi ne bakuba instrumentals enfuujo ke banana bayiga ow'engoma yika kuba ebituufu kuba yali mukubi wa ngoma. Ne bagamba tugenda bakuba biki ne batandika olw'eggwanga.
Tuwa bayimbi aba. Asatu. Netuyimba. Abantu ne bamanya nti bano bali mu kweyiya buki. Bweyiya. Ne batusaasira ndowooza. Oh. Kubanga abantu batandika ku ssaawa 3 n'ekitundu mpaka ssaawa 5 nga tuliwo abayimbi basatu fekka. Kati tuba tuli awo. Nali ne ku stage nzijukira. Abakubi ne bajja ne balinya stage abantu lwabala balinya ku stage ne bakuba endulu bennyini nnyini. Ne bamanya nti bweda tupanga biki bupanze ne balinya ku stage ne bankubya oluyimba olusemba ne bakuba bulungi nnyo ne bavaayo tukola show neggwa. Kyasinga okunnuma show nga bwe twagirwanirira mukama waffe nasene nazitwana tutwadde 10 wadde za loogi n'agamba mbu alina amabanja agamubanyibwa mukama wammwe kigoyogerako ajja ruuno ebyembi bisekerwa sente zonna nazitwala nga tunadde eza loogi. Oh no. Ekyo omukisa omulungi baali batufuyefuyeyo obusente bwaffe. Kakati tubaawo enkeera netugenda bayitawo mbiriizi kimandi mu loogi olwomuvuka bamitaabu akuba keyboard akubira mu bandi ya Sam Mananga. Mga blood leero kagulire ekyemisana naye njala nkwatiremukko keyboard nyina akayimba kankendi mu kuyiiya. Akati keyboard yo yali akugula manda atwekamu manda nengula amanda bali banfuye emitwalo gyange eki maka kyogo yali 213 nga gwako kubanza kanalabana kunamukuba 214. Akati etudda mu rumu netwegalya nali ekyemisana bulungi nesupa soda. Nentandika nakuba keyboard ntandika Katonda banakutebaka Katonda banakutebaka. Kati ajaruna ali mu rumu etuddiridde. Watu yawo najja nakonkona totototo. Mugulewo ntuggulawo nagaddamu oyimbe n'ennyimba. Nangamba oluyimba lulungi nerusi lwa myaka gyo era luviireko ddala. ng'olina emeka by then? Yali musajja mukulu. Owange nga lusubiriza musaize yiye. Nangamba naye nga bonda z'okwagala kw'okuyimba yiyayo oluyimba lwa laavu nkutwale mu studio. Kati waliwo abaana bawandisa abapya abakemisera abaani natujjako n'ennanga yange gye nataddemu amanda. Nguza amanda go. N'agamba kubira bano muleke ekyenga kikolako. Nekinnuma naye nga omusajja ono amanyi gye najja akasente kano. Tukitegeera. Nsooka munyigiramu awo. Nadde e Kampala neŋŋamba bulijjo ennyimba zange nzikuba nali nawandiika dde ennyimba nga nziwadde n'abayimbi abalala zitunze naye nga nze sinaba kukolayo hit. Kiseeza wali nga muwandiisi? Ese nawandi kulimba Melibata disappointment. Olimba? Yes. Nawandi kulimba Sekyewa bweru wanyiga toli fair. Nawandi kulasiya akayaga kafuwemu. Nali mpandise ennyimba ne Haji yennyini nga muwandiikidde. So naye nga nze sinafuna mukisa. Yes. Kati nenzire kampani nenjiya nga bulijjo bwenjiya. Kati nga mutaddeko ekinugu. Nga nemeseza. Nga muwabire wa Katonda. Sebo wanemeseza. Kati Dr. T yali yansanga dda kufa kalasiti. Batwayimanga mu jaamu awo kwewaayi naye nga bagamba omwana oyo ayimba bulungi. Namuvuka meta pedo. Yansanga nangamba mwana gwe lwaki tokwata ebiyimba byo byoyita ebyo bino jja nenkufuniramu oluyimba. Lumumba ndi awo nansanga nangamba Dr. Sente nangamba nakusaba sente mmeka. Nangamba jangu nga bwoli. Nangamba Bible egamba jangu nga bwoli. Bambi. Munange. Olwokuba nalina obusungu bwange nalina emitwalo gyange 6 nenennyako boda. N'olumba Dr. T. Nengenda wali ku CBS Song Factory n'olumba Dr. T nemugamba wangamba nzije nga bwoli kati nzize. Era n'aseka nga bwosesi. Nangamba ozotya ssebo. Nenkwata mu nsawo nenjayo emitwalo ebiri. N'okikuba wali? Mugamba nzize bwentyo. N'aseka. Nangamba kale nyimbiramu. Olwokuba Haji yali yaŋŋaana oluyimba luli nga yanteekamu fiya.
oluyimba saalukoonako n'ennyimba endala biki nangana ebyo yimbye gasubidde mu luyimba ndowooza tujja kufunamu obudde tukwatagane enkolero y'oluyimba namugamba kati tuba tumaliza namuga naye dokita ina oluyimba lwange nali ndiyiriza naye haji yaŋŋamba siwa myaka gyange naŋŋamba namugamba ajaluna naŋŋamba yimba mumpulire niyimba katonda wabanaku naŋŋamba komaawo naŋŋamba sitaani ng'ayina ettima nanga tuyingire munda tukole oluyimba lwe luyimba gweva mu bino ebisiru natuyingira ku dakiika eyo wali Prince Nsambira ng'akola oluyimba namugamba tayimu eweddeko kankolera ono n'omulama natashaloniya muzine manaja kijambu n'agamba mwenna musoke mupozinge oluyimba luno tugenda okukola lwe luno katonda wabanaku nabagamba ate mubeerewo ng'abajulizi kazi nalinga nyimba ati katonda wabanaku yaweerera enfuuzi kati ye naŋŋamba nanteramu obugambo nakituusa n'agamba katonda wabanaku yalabirira enfuuzi obwo bonna wadde tuwowulira kabaseke kabajerege yabuteekamu ku mulimo tuyingira nitukola oluyimba kati abali mukola oluyimba bannange kasana yajja gira programu ndolankolimba omusujja gwayiikira dokita T yali omulamu omusujja gumuyiikira n'atandika ogw'ekitengo n'atandika okutintima nga tubamusanze mulamu anti naye ajja giraba obugamba nkulimba n'atintima ne bamutwala mu ddwaliro ng'afa ne bagenda bamusaako eccupa z'eddagala biki mba ndi mu studio jukira nalina obugumiikiriza bamutwala ssaawa nga 8 nembeerawo mpaka ssaawa 2 ez'ekiro nankubira naŋŋamba mugema oliwa nemugamba dokita mbadde njibali ku studio togenda kudda ŋŋende naŋŋamba mwana wange sitaani abadde alwana naye oba wooli tovaawo kanzije n'akomawo ng'alina ekkanula wano nga bwera bwenyitadde wano najjayo gita n'akuba mu luyimba naŋŋamba kakati genda oddemu okwate bino ebigabo byenkuteereddemu okomewo tulukole naye kati ye nga amaze okukuba ebibye netuŋŋenda naye omanyi omuntu afunye akayimba abeera yeraga awulirizeemu kati mba nti kalenda siddi yange ndi wano nalina siddi zange ezi nayokesaamu nangambye nemu eyinza okumbulako oluyimba ne lugenda oluyimba olumu ntadde ku bluetooth luli ku ssimu kati mulwana yava eri omugwenzi adda mulwana yafudde yalina motoka pulimu nanga mugema kiki mugamba nakoze wano akayimba kuwuliramu n'ateekamu olwakateekamu no tuba tukyawulira n'ayambusa endabirwamu n'avuga n'andekawo ne sidi yange n'agitwala nange neŋamba omusajja wekimbisa oluyimba lwange kiki n'agenda kati mba ndi awo omusajja mutaajumala alina kalena kati newoba omujjako interview asobola okukubuulira amazima era njala nawe omubuuza abantu bakakase nti binyega si bya bulimba nakati waali najja yali akava namakka nayingira bwati kati nga mukwano gwange yangulira kamere mugamba aje nayimbye naŋŋamba leeta mpulire byova okuyimba muyimbi bwange n'ateekamu olwateekamu neluyimba ko ekitundu ekisooka ne kolasi n'agira ati naŋŋamba noluyimba lunguze nemugamba ate kati gwaja atali muyimbi olwagazaaki naŋŋamba lunguze ogira seerezo oyagala mugamba aji nekeka oluyimba lwange naŋŋamba ngenda kuwa miliyoni nemugamba aji nedda naye nga nagana miliyoni newensula nyumba emitwalo 10 bammanja yagula seefu ya Land Cruiser V8 bweti ngejjudde ssente bweti naŋŋamba ngenda kuwa miliyoni ezi mugamba aji munanga nasumula labba bandi nejjako bando ya miliyoni 5 nangayo ziri miliyoni 5 muguza oluyimba nandekera ssente navuga emmotoka n'agenda ne bayitawo eddakiika nga 4 n'akomawo naŋŋamba okkiriza kati abadda bw'ati ambuuza dokita T yajja mu kalenda amusabako yalina studio mu kalenda Kani Records dokita T yali ava kuba limba station yali namuwa kati nakka bw'ati agenda omugadde nyenyi owandikira ne station
Nwayirimba kyolwo. Ate lumu. Mbozi ejja kuwanvuwa esukke. Kaakati. Nangamba Mugema. Ndi ku motoka Juma luno achampoteza. Nangamba oluyimba walukutte. Kwa Juma ngene namugamba. Awo oluyimba ngaduma golako milioni 5 nagamba. Nangamba yenye Dr. Nangamba vako genda. Nakwata musana hapo mtwalo. Nanga nya kiboda genda ku studio. Genda muri mwesendeze. Mune sene nzuliza motoka ya Juma lu. Milioni 5. Yes. Wali kalenda geno mbuza mita Juma lu small body. Munange kati manfuluma nga najua alu naingira bwati ne mulwana. Nanga kuchangwa. Nani? Ngamba tena kuzeshi. Nanga tula. Notula. Endo. Ne babunga ne bantu balanga ku luwombo. Bapaka nga kulombo. Kwaga imasoli mbalwange. Nangamba oluyimba olukoze lulungi webali. Ati? Namugana Yesu naduma nangamba ne oluyimba lulungi oluwulira. Nangamba ngenda kusayininga nze manager ukati. Nanga tugende ku ina office wali ekatwe. Netuvuga tugenda ku office. Nanga sayininga wa. Panange. Bitu kabya so fast. Saso mana nomugamba ntekewo omukono. Atigo wasayininga bitu nga tobitegeera. Nalabako kyali kikoti kimu 2 years. Nangamba katulima zange ndogo nze manager ukonda mtu wa mkola yenna. Nange. Yuka Dr. Changa ngende ku studio. Nsale emisinde ngenda bantu kabwene Dr. T atuseda. Nanga bokeri wa ngame Dr. T bya bodo bimanyi. Nanga toda mukuliza sajja babiba veku. Nanga ngenda kumala oluyimba luno nampandika amanya nangamba genda ku radio CBS. Olabe omwami gwe bayita Luuge. Genda ku Dembe FM. Olabe Prospertula. Genda ku Super FM. Olabe kyo namwanje. Owulira mpulira. Nangamba genda ku Metro olabe Habike. Obagambe Dr. T yakoze ki? Yasindise. Era nansalire CD zange ezi. Yeah. Nembaka kaboda nengenda nga buyangamba. Kati CBS sagenda yo. Lwaki? Nawulira nti CBS ya bay. Munange nganzire waka. Kati omanyi omuntu atya musoluyimba bamutadde. Ndusindika ko baba bamita ambassador sali muyimbi omanyi. Ndugabye gabyawo. Kati. Kakati munange. Nga encha kolo nyintu ayina shenkeera. Tugenda balitawo Madugomba. Kati mbandi awo. Sabu ali mu group yaffe. Sabu yajja. Sabu yotagaba sente. Sabu wachi? Natolo. Bwakuwa omutwalo gwo bawamukisa. Okwakasa? Sabu anajja nampita nangamba naita manyiwa yajja ngabera mu motoka ye mpaka sawo yokuyima bwetuuka najja nayimba. Natuma driver najja nampita. Nangamba mwana gwe. Namugamba wanje. Nadamu nampita mwana gwe ningamba namutola namukoze eki. Nangamba Mugema. Nakaba n'amaziga nanganze. Nangamba wayimbi oluyimba. Nangamba nvudde Kampala nga nabagaye balugi nayongeza nga luli mu kuyimba. Bambi. Nasumula akasawo nampa omutwalo. Nangamba wayimbi oluyimba mwana gwe. Olinge yamaze okundaba. Kitegeera. Nagamba mwana gwe wayimbi oluyimba. Nangamba lutwale ku radio. Namugamba kale. Netwawukanirawo nenyimba kati nze saamufaako. Biga twavaawo wayitawo ennaku nga nnya tukyali mu katu ako twakolaawo madu tukola mu Kasambya mu Bende biki ntudde e Kampala. Kati mbandi ne CBS nesigenda leera. Kati mbandi awo ne basesaawa nga nnya. Sabu anatona nkubira. Nangamba kale wulira weebasi. Mulwako atesimu yangamba kale wulira weebasi. Oluyimba olute ku radio gwe yebaka. Mugamba ku CBS nga suulira. Kyekyo. Mugamba nange nangamba oli musiru. Gwe bawasende ozijjawa. Genda ku CBS ogaba mwami Luuge nti Sabu anatola ngambye nzije wano. Tokana ndio yakugamba ogambe. Ngamba nonno. Asitoke nenkwata boda. Naba nabawo nenkwata boda. Nengenda.
nengenda ku CBS. Sorry. Nengenda ku CBS. Nembuuza ofisi ya Mwami Luge. Yali ekyali eno kino ekizimbe ekikadise eno Masengere. Tuka nangamba yegwe Mugema. Nemugamba yenze. Nangamba ampa oluyimba. Ndikwata nendo mu. Nawulirizaamu awo bwanyigwa obuntu ku kompyuta namana nziza CD ate mpulango oluyimba luyimba. Enfuluma. Ngendo okufuluma jukira wayingira mu CBS enkadde wasoka nku 89 nga 88 yesemba. Ngendo okuva mu ofisi ya Mwami Luge wano okudda ku 88 nga mpula Katonda abana kwavuga. Ngamba ndabe kampula bine njera akasimu kange. Nenyigo kuteka ku radio nga mpula lwe lukumpewo. Kati nesa kutuwa ku 99.8 nga lwe lutandika. Nga fudde. Eso kanfuna akatebe munda wenyini awo nengamba lumala kuggwako. Nemmala ko lwakina na munana nenteka luwa 89. Ocho? Nalome lugbako. Ngaja matinyosi kakindu yali ku program njukira. Nagamba omwana yayimbye oluyimba. N'atandika okukwata amasimu nga luli mu kuvuga mu ndoomu. N'alameka Daudi Mugema kule production. Asimu ze nafunaawo. Abammanyi abankubira. Bana yimtuudo oluyimba lukuzibyesi. Bano lungi nnyo. Nanga ate lwasirika. Simbani aho ndinya boda tuke wakanga ajalu nankubira. Kyo? Katani yagambe gane kusibisa katongambi. Mama mena hajite wanga. Natulo yangambi ntali kati yinya bodo Jones ange wano yango mangu. Katonda wange. Tugenda ku biti naye naluteka yono tugenda wa nenga tugenda bugenzi kusimba na teka yo nakwata bami nakwata sente zinaziwa yawo biki. Na kiro yaina company ya video. Nagamba mukole oluyimba lumano ono video ne mu video era mwali alalo nenda mwali mu video geno jya Katonda abana ku mwali netulukola bulungi nnyo nasaba mama mayinje kifo kye kyalo mane tukola video ne kalenda o nange oluyimba nga lugenda ku TV lubali baze wiki singa 3 tugenda tukola eggabaawo embala bali bagiyita moto so bugenda katerika ebiyembe byenti Ujo naimanga nyimba zange 2 mu group. Noyimba Katonda abanako. Olubanga tanajja. Nyimba himba bali bakaita wegumye. Akalanga bakaita dembe lyoko kaza na nyimba 2. So kati ko lwaji yakerawo. Kuba nayimbira nku namba 4. Nagamba Mugema agenda kuyimba oluyimba lolupya leero. Nambita nangamba yimba luyimba lwabadde oyingiza bulijjo. Alubamala abantu siso bebaze obagambe nsaba mbayimire makemba kanga kapya. Kyenakola. Na nyimba oluyimba lusooka ng'omanya abantu nga tebakumanyi. Kati nensirisa mbagambe bannaye basibone banyabo omwe bale Mzee Daudi Mugema nsaba mbayimire makemba kanga kapya. Komanyoko lekeraawo. Kati yali bakaseje nangamba gogenda maaso tufaayo nga bangumyaje nenge mvumo eri bambe nenga musajja nkoze ekizibu mbadde juka lutayimanga nga gatabu gasi apo kami ngitokizo bakwogera abantu bakuwa boina gatabu gasi batibasa kulekana kusinga bidongo kitofu nenga musajja asaide kakodo ka kumvu nyono nenguma nembyogera nenga tebawuliriza lekeraawo twagala bayimba balalafu twagala alunari kati limba batwatana dukola practice kati nga bakwata mukwasiki nentandika nentandika Katonda wabana kuteebaka aendulu yavuga mu kikaali abadde bamvuma ne bakuba endulu ndowooza okumalira kyanga nga 5 nembula newenyingirira ebidongo ate babadde bamanyi kye baagala Mnenga nyimbo oluyimba abantu ne banfuwa sente mbanduma ne bangamba anko nembiyime ebirundi eki nga tebagala nve na ku stage benavaayo aje nangamba fukamira enfukamira nangamba otegedde kibayita erinnya kati kankulange nange awo sadda mabega naita abakubi n'abagamba mu kuba oluyimba lwabatandisanga kubanga abantu bali bazodutegeera mu week says
kati nga batandika butandisi kadongo talatala gendulu ebuga buli wamu tugende Luweero alalalala tugende Masaka nga buli wamu nange oluyimba lwange lukwata bwe lutyo abantu batandika okummanya kati ng'abantu bamanyi oluyimba lwansinga amaanyi oluyimba lwakwata nnyo ng'ate omuntu fesi tenabukala mu bantu kati ng'omuntu baga Dawudi bwe mayaluwa olwo Katonda abanaku omwana oyo mwagala zabana baitako na tebamanyi mbuyenzi kyokka ng'oluyimba balumanyi naye nga tugenda kubivuna omuyitako oluusi fanga twafunanga abantu bangi ate twakola ennyimba ezo abantu beeyongera mu kikaali Katonda abanaku disappointment aji nga nina binyuma nga zibakuba ku drive ennyimba ng'abantu be baba esindika bwesindisi kati nga time eyo okuyimba etuuka naye nga tolina woyita ku mulyango kati nga naffe tujja ku mulyango abantu ne bakusindikiramu gendagendagenderirawo kati ogenda okulaba abadde akusindika bwe yakusejja ate nga yakuba enduulu kubanga baba tebakola ki tebakumanyi so nenyingira ekisawo ky'okuyimba bwe ntyo enzaako ennyimba endala awo maama naye oyagala nnyo maama wo era ensonga eyankwekesa obulwadde buno ebbanga lyonna maama wange abeerawo maama wange abeera Kyotera ekyalo bakiyita Kyampagi maama wange oyo mwagala kubanga abadde taata nga teye maama ebbanga lyonna taata wange nze yafa nsoma P5 nga maama talina mulimu gwakola okujjako kuba yalimanga ate n'okulima kwe yalimanga kwa kulima mmere y'awaka si kulima mbuno kuno okuli kamansho naye osobola okulowooza mu ku mbeera nga taata afudde ng'akulekedde abaana kuba maama yatwala abaana 10 yazadde n'abalongo abaddako ne babuuka bana balala wonna we bali mukama abamu abagenzi abatta kutasigala abantu 6 makati bonabona nga bomanyi embeera y'okugira nze byonna byenayimba mu luyimba olwo byali bulamu bwange era nze n'abantu abalwagala nabeewuunya nali neeyimbako obulamu bwange tomanyi ebintu bifaanagana kuba ffe waka twasooka netukira ku makya netugenda netulimira banneyiba okufuna ekyokulya mu kyalo bakuyitanga kusaka kati abakulira mu kyalo bo bakimanyi baga nti okusaka olina sooka kukola wa muntu okusaka kwegenda kati nga gwoyina ewuwo nze nenzija nennima ewuwo nonsalira ekitundu n'ekirima nompammere kyebayita okusaka kati nze obujja manyi okusaka ogenda mu nnimiro yo nojja okusaka nti nojjayo emmere yo olina kulimira neyiba nakuwa gwe musala gwakuwaamu gwe bayita okusaka mu kifo kya ssente balimiranga mmere kati nga tumala okusaka ate netuddako netulima eyaffe gyetulina okulya ontegedde era akaseera ako katuziwalira naye katuyamba okuyiga okukola taata waffe nga amaze okufa twalimanga twakiranga ku ssaawa 10 netugenda netulima maama yagendanga eggulo limu ne bamuwa wetugenda okulima ne bamusalirawo namuganda omugamba onoomala okugusaawo temitooke liri naliri ava agamba naye nga amatooke matono ati nyina okwongera ku lubimbi nagayo nyongere olubimbi naye onyongere ku matooke kuba twabanga abaana bangi n'atwongera netukola ki so okutula ku mboozi kuba mpanvu maama wange yakula nange nga ye taata wange nga ye maama buli wange kimu kyo kati nze bwe nasomanga nanyukanga nagenda ku ssomero nga ntundayo paani nga ne ku wikendi era mutunda mulimu guza abalombe kakati nekikola ki lava eyo nekulietingibwawo bondi eyo ne maama wange so maama wange yalina muganda waffe nga gwasinga okwagala muganda wange oyo naafa naye yali afa yaŋŋamba nkulekedde maama naye nga gwakigamba ndi mwana muto so ekintu kyambeeramu mu mutima era nze bwe mbafunyeyo ssente nga sinaba ne bwaba girlfriend wange naŋŋamba mpaayo emitwalo egi ompulira ne bwaba mukazi wange waka okuwa mala kuwa maama wange era nze ne bwaba mukazi n'ekintu kyeŋŋaanya okuwasa
Tuli mufumbo? Siri mufumbo. Naye olina abaana? Yes, nina abaana bana. Bemanyiiko. Ate baba siba abaana everywhere. Wenno ndi mwennyoko. Ndisenga w'abaana. Nzakebera obugere. Naye mbimanye ebintu byammwe. So, emboozi eyo mpanvu. Yeetaaga mpadde olunaku lulamba. Kati tusooke tuwone. Tusooke tuwone. Twogere ku bulamu obwo. Twogere ku bulamu obwo. Yes, mbumanyi. Obudde bwange buwanvu. Okay. So njagala tumayize sheno nga twongera ate okusaba mikwano gyaffe mwe abali waneeno mikwano gya Nasali abali ebweru wa Uganda abatulabira ku YouTube banange ono Daudi Mugema mulwadde naye atwakasizza era tulina essuubi ddene okuba nti jajjanjabirwa akimanyi nti asobola okuwonerayo era yenjawulo eno gyola yenjawulo obedda gyakola ki kyayogerako tumaliriza munange nga tuloba ekitwetaaga alabaffe abalungi Data TV nze Daudi Mugema banange mbasaba buli alina obusobozi bwonna bwannyamba mwannyambe obadde buno nabukweka emyaka 3 nga nejjanjaba n'emikwano gyange giri close kimaze kunnemerera nenzija neekubira omulanga saagala muntu obeereyo osirike olinde ku ssaawa nga nfudde ate ojja oliita amabogo beera omu ku banyambyeko okufuna chance endala kubanga kansa namwe mumanyi Katonda bwanyamba n'agimpa ebeerewo bwene beeganye era nja kufaani mumativu saba Mukama abakuume Ssaabasajja Kabaka wange tetuyinza kusuka waawo nze Nasali Shafiku kamera takomera mpeera abatukomere naye ng'osobola okubeera omusaale mu kukyusa obulamu bw'omuntu mu ngeri emu oba endala kubanga olunaku lwaleero yeye ate olw'enkya ayinza okubeera gwe beera bulungi bwe kuba kwe kusiima kwo taata sigaana ntwala naye bwe giba myoyo gy'ababi gino Mukama nkusaba mpayo kyansi eddagala lyenkosa zirahabu likyusizaamu naye problem esinga teryawo ku kiwundu problem yange esinga eri eno waggulu ate buli sawulyanga kakati kizibu ekisinga kiri wano kuva eno waggulu bwekiti eno entumbo bwokatako eringa jjinja mu prosesi y'okuba omulanga ogwo nakuba nafuniramu omukisa ogw'okuba nti bagenda kuntwala ettake nzijanjabwe bayongere okuneekenneenya n'okujjanjabibwa era nga mwami Lodimeyo yagwomiwa omutwe era nsitula ku Lwakuna ekiro nebaza ng'omwami David Lutalo Eddie Kenzo ajaruuna naye amaana ajja n'annyamba ajja Tistabu wa Natoro omuyimbi Orisha M omulongo babiri Saala oyo ate yannyambye nnyo nebaza omwami Lule owa Pakalast mwami Bakidaawo yambye nnyo omuyimbi Yaledi Samisa Kisemakula ntwala omusawo okutegeeza bannayuganda nti mwebale kumbeererawo obuyambi bwamwe bwe buntuusiza ku kino okuba nti ngenda kugenda ate nfuna obujjanjabi walala neneebaza nnyo Lodimeyo nja kumwebaza nnyo kubanga bapolitician batono nnyo asobola okukola ebintu byakola mwami Lukwago oyo tuleke nnyo eri muze gw'okugamba kale musajja abadde ono ng'agamba enjala emuluma kati yafudde bakukwata akazi bagabe bannange Mugema ono atulumye nnyo era nze ntegenda okufumba mu lumbe njiguze nga miliyoni 2 kyokka lwe yali ayagala mutwalo naye nga omutwalo tewagumpa okitegeera kati sinamanya kyankyanga abantu baagala mufu baagala mulamu kitegeera amabugo ge basonda ago gaba mangi naye tegenda makulu lwa nsonga nti ofiirwa n'edduwa ze bandikusomedde nga bakwebaza kitegeera kati omuntu bw'ateeka kuno omutwalo b'ettaano b'ebiri oba mmeka nama Mukama ono wajje muddizeewo kyokka bwe mbaawo nga mufudde ne bwompa miliyoni 5 ngenda kwebaza ki mba sijja kuba sikyategeera mbasaba ngenda kutambula ngende naye tetuva ku nnono yaffe mpaka lwe naakomawo nga mundabye nga ndi mulamu nange nzirimu nkolerera abaana bange Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma mulimu ki gw'okola buulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima
Nkwaniza nnyo ate mulungi atulaba nze Nasali nga n'omulundi guno eno ate tuzza okukyalirako ku Daudi Mugema kujjukizako gwe yalaba she yasooka omwami ono yali annyonnyola obuzibu obwamutuukako engeri okugulu gye kwalwalamu kugulu kuno nafuna obuzibu ne bansiba ne bantwala ekireka Semwali alaba zino enkovu zino ebyo byali nkovu za bidomola nga banjokya bidomola omusajja yajjanga ku makya nga alinga mpa mmere naye nga abantulugunya yasooka n'asiba ettaffaali n'ansiba ku busajja bwange nga ngambye nsitame ate n'amaana ngamba nnyimirire era nagenda okuva mu kkomera nga nfuka musaayi okumala wiikisi 3 bannange mbasaba buli alina obusobozi bwonna bwannyambamu annyambe obadde buno nabukweka emyaka 3 kimaze kunnemerera nenzijja neekubira omulanga mwami Elias Lukwago nakuyimbye n'oluyimba olulimu n'erinnya lye Kano Besigye gwe wantusa ne Luzira Mama Fiina kati mpise ku mukutu guno Mama Fiina nga nkusaba nakulabako kugamba wako okuyamba naye nsaba mbeeremu kuba osemberako waki onyambe lumu nanzijanjaba nja kufa ndi mumativu abamulaba ebibuuzo birala byali bingi naye netwagala ate olwaleero tumuleete atubuulire kuva ku luli nga ddala mutegedde obuzibu bwalina kiki ekigenze maaso bamulaba nga line Lord Mayor mu bifaananyi n'ebiringa ebyo ne bagamba bannange ate twamulabye ne Mayor kiki ekigenda mu maaso ndowooza buli kimu kyawedde n'ebiringa ebyo kale atwagala olunaku olwaleero okutubuulira okuva lwe twali ffenna n'okutuuka kati biki ebigenze mu maaso awo mu bbanga awo gye tutabadde ffenna oyongere okutegeera kale saagala nkuriseeyo Daudi tusanyusa okusisinkana nateera kale mwenyenaze ange nsanyusa okusanga so ogamba abantu nti embeera ezo zeezo like abantu balowooza nti buli muntu ali mu bulumi agenda kuba akaaba bukaabi manyi buli muntu alina engeri gyalumizibwamu ate ne gyalespondingamu na butya bwakiragamu abantu kati nze si buli akaaba muno yabasinza okulumwa abantu bakimanyi wabula paini eba yanjawulo naye kati ate nze ndi musajja kati sinza kubeera nga ate n'abantu bempangana nabo ate mbamalamu amaanyi nange ekituufu nnumizibwa ate nno ddala lulino kigere tekyali bwe kiti luli kati kikyuseemu eddagala lyenkosa zirahabu likyusizaamu naye problemu esinga teryawo ku kiwundu problemu yange esinga eri eno waggulu wano okwatawano bwokwatawano ejjinja ate luli sawuliranga kakati kizibu ekisinga kiri wano kuva eno waggulu bwekiti eno entumba bwokwatako eringa jjinja so sakwatako obyali ekivuba nga businga tebuli nnyo kubbwa yo pain weri fine naye eno so kibeera kivuba ennyina nti obadde bulinga obuli mu kwambuka yes so kati webeera ekivuba ennyina bwensaba Katonda ntaasi yes kuva luli nga tubuulira abantu obuzibu bunene obwatuukawo of course ekigendererwa kyali kyagamba nti banange twagala mututaase so nsaba otuyitiremuko okuva olwo kiki kyetutuseeko sookera ddala twala omukisa guno okwebaza menyenaze nkwebaza Delta TV ne media platforms zonna ezinyambyeko mwene ensonga nti omulango wange watuuka mu bantu era ne bannayuganda ne mbebaza nnyo nti barespondinga ku mulanga gwange era okuva enakuba omulanga siri kyekimu nti bannayuganda ku mutendera gwa Ssekinumba badde nga bansondera essente ku simu bannayuganda abalala abalina obusobozi obw'enjawulo era nga bannyamba mu ngeri y'enjawulo so n'olwensonga eyo sirema kwebaza omukulu Lord Mayor w'e Kampala Mwami Elias Lukwago sebo webale nnyo webale ddala atambudde nange nnyo mu prosesi y'okuba omulango ogwe nakuba nafuniramu omukisa ogw'okuba nti bagenda kuntwala ettake
nzijanjabwe bayongere okuneekenneenya n'okujjanjabibwa era nga mwami Lodimeyo yagwomimu omutwe era nsitula ku Lwakuna ekiro. This week? Yes. Ngenda Ntake nfuna obujjanjabi bw'enjawulo. Nebaza mikwano gyange bayimbi bannange abasobodde okumbererawo ng'omwami David Lutalo akoze kyamaanyi nnyo nga omwami Eddie Kenzo ajaruuna naye amaana ajja nannyamba ajja Tistabu wa Natoro omuyimbi Orisha M omulongo babiri Sala oyo ate yannyambye nnyo nebaza omwami Lule owa Pakalast oyo yannyambye nnyo kugamba abantu ku mitendera egy'enjawulo banyambye omwami Bakidaawo yambye nnyo omuyimbi Yaledi Samisa Kisemakula naye yanyambye so n'abalala ndowooza bali mu kuba bajja olyawo kuba buyambi tebukomye kwetaagibwa ate oluusi n'abalo baba balina embeera gye bayitamu oba olyawo nga tomanyi nange simanyi so kati nebaza abayimbi bannange bonna abambeereddewo Meribata yaze leero nfunyeyo essimu ye nagamba agenda kujja ndabeko simanyi oba anajja abatannaba kujja so nebaza buli muntu alina kyakutte okunyamba kubanga sikola naye ate mmanyi n'okulya abaana bali kusomera n'okusoma n'ebirala nga bw'omanyi naye nebaza Mukama Katonda nti abantu bwe babinkoledde okitegeera era simanyi ngeri gye nnyinza kulagamu kusiima kwange gye bali so ntwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda nti mwebale kumbeererawo obuyambi bwamwe bwe buntuusiza ku kino okuba nti ngenda kugenda ate nfuna obujjanjabi walala abambeereddewo nga bayitamu kunsabirako Katonda yeebale abafuna alina kabakutte ne mampaayo Katonda yeebale mwe abasaasinzenyiza eggulu eyo n'abantu balimanye banyambe mwe mbebaza ekyensusso neneebaza nnyo Lodimeyo nja kumwebaza nnyo kubanga bapolitician batono nnyo asobola okukola ebintu byakola mwami Lukwago oyo oba n'emintaviyu yasooka nakugamba nti nayimbira nnyo bapolitician nekyamazima sibalabikako nakalaba politician babiri owange babiri bokka Lodimeyo ne mwami Alani Sebanyana bokka ninga lobe nanyosobera okuba nga bayangu okujja so simanyi mbeera mabayita abaana balina embeera embi esinga yange Mukama abasaase naye kyentegeeza bannayuganda nti omulanga gwaffe gwe twakuba tegwava bwereere nafunyemu omukisa okuba nti ngenda kugenda ettaka nongere baneekebejje ate balabe kyebakola ki gyenzijanjabwamu kubanga eddwaliro ly'e Mulago lyetumanyi ng'ekkulu mu Uganda nyina rifaaro ng'eva Mulago ng'ensindika mu ddwaliro ly'ettaka akulira Bombo Ameblax aba mukoddomi wange bamuyita Kano Nangamba gye nasookera Bombo era nayo rifaaro yaayo nayo njirina ndikomeni ngogenda ettaka so ebyange kiraka byagaanyewo wano byonna ebyawano mbikoze kati kangende ate ngezeeke walala nsonyiwa luli saakwatako wano nalaba nga wazimbe but saategeera nti no kintu kiri so hard kati like ne luli kyali hard wali wakaluba nnyo the first time watakola interview yes nga wakaluba just know nti okuvayo twali luli embeera ekyuka mu bukyusi luli ate kyali kikaluba nnyo nakati kikaluba nga bwokiraba wano naye ate luli kyali waasi nnyo no kyembadde noonya like nti kyaliko ne side eri kyasookera kuno era nekiba bubenga hard ne wansi era nekivundanga bwe kityo kati nembeera nga Bombo Amebalax ne Cancer Institute Mulago kyo nekikala kino ate nekikola ki kati nembeera kuno kyo nekigaana okukala Mulago nsaba Katonda ansaasire buli kimu kitambule nga bwe tukyagala awo abasawo beeyo amagezi balabire ddala ekituufu ekinnuma ate bakikoleko nkomewo nga ndi mulamu
kyensaba kubanga yo bwebigaana katatamba sina kira kyenzizaako so nsaba Katonda ow'ekisansa sina okusabira emegaana mbe nga biyitamu bulungi bitambule bulungi banzijanjabe enkuno nga ndi mulamu. Twongera ddala okwebaza mwe mwenna abasobola okuba nga mumuyamba, mwe mwenna abantawaanya n'essimu nga wadde essimu nali ngitaddeko mwebale nnyo mwebaliye ddala okuba nti ate mugezezaako. Tusaba gyagenda okutambula gyagenda okunoonyeza obujjanjabi obulala buli kintu kibe nga kikola ki nga kitambula bulungi. Kati abalala nga bwe tugambye nti si kulya kwokka ebintu obuvunaanyizibwa bwalina nga mulimu n'abaana kintu kinene ku muntu atakola ki ku muntu atakola. So kyonna kyoba osobodde tetugambye nti nno biwedde but kyonna gwali eyo kyoba osobodde twongera okusaba nti bw'oba nga Mukama akusobozesezza ate naawe yongerezaako osobola okukyusa obulamu bwe. Ekituufu. So kati period eyo obadde kyagenda na medication eri herbs what? Yeah. Period eyo nasi bade siliva nkombadde ku ddagala lino lya herbal. Yali enkozesa. Okay. Era saagala tolya Uganda agamba tolya kamuna n'okwefuula. Ekyamazima lina kirikoze nawo kiraba. Sizegere bikyalo lina nakati bwe kiri. Tulaba wenjawulo. Yeah. Njawulo weeri. Ne kati nze wale yange gye nnyina nti kino ekizimbye eno simanyi naye nga era neebaza omukisa guno omukisa okwebaza dokita wange Mwami Sukaka anyambye nnyo. Nasooka Dokita Kayonza naye n'akolako paati ye ate nenfuna Mwami Sukaka naye n'akola paati era kati ddagala lyendiko. So abadokitazi abo mbeebaza nnyo kubanga basobodde okukwatira obulamu bwange mpaka leero. Obuliawo embeera nibadde embi nnyo kuba kati okuva luli bwe kyali kuba kati kyali kitiiriika bwakirabanga kati tekitiiriika nnyo emba ndaba tekitiiriika nnyo kati obuzibu mbulina muno na muno naye lyebwokkalira ddala nti one time nakulaba ova ku ekyo ekikubo kyekasero nagamba mugema kimi ekyeno nali nva Dokita Kayonza bayive nali ndi wa Dokita Kayonza kati saawe eddagala lyendiko lya Dokita Sukaka abeera awo Nsambya. Manyi bw'oba onoonya bulamu towummula buli gwolaba nga alina obusobozi obukuyamba obukozesa. Sirinoonya kugamba medaali nti ono eyamponya wabula nnoonya kuba nti nze ng'omuntu nawona bekiri toddamu ebyo ate bibeera nnyo nti mubasawo ab'ekinansi ate akati bane bwokozesanga baabo ate kati onomanya otya nti nono yakoze bwe tuba tunoonya obulamu togamba mbuno ono yakuwonya medaali exactly wabula kiri ku ggwe bonna obuyambi obujja kasaba nga si bwa bulabe obukozesa okusobola okukola ki okutereera. Yes. Okay. One time wali oyogera still ku nsonga z'abaana muntu nagamba naye omwami abadde atya yagamba abaana bwe bakolanga batya buli alina omwana akola atya amuleete nagamba abakyala abo balina abaana bange baba nga balina gye bali babaleeterwa nsonga nti nzize embiraba mu nnyimbe z'abantu nyingi nga omuntu wamala okufa baleeta abaana naye ng'oluusi n'omuntu oyo abaddewo n'ebbanga mulwadde nga siga nti nga bulaba bebiddewo nti afa accident tikyo kyagwawo kibwatukira naye nga bulabadde mulwana nti yaseega emyaka emeka naye naatuka okufa ate n'aleeta mwana ku maziika ge ekyo kirina ekirabikako mu bubi obanga oli abaayina ne byanoonyanga ye muntu kubanga bubanyi nti mwana wange lwaki watumuleeta ne mumanya n'amanya ne banne feno tubadde nga tulowooza nti abaana bano babeerayo nga mubamanyi naye nga mutya buti bantu balala kubategeera muba namwe temumanyi tewali muntu ayinza kuŋŋaana kulaba mwana wange kuba kati ekyenjawo kiriwo ekiti gweolina ewammwe nemuko bbawo alina ewaabwe buli muntu asogenda ewaabwe ne bano abaana ewaabwe wewano they belong here kati nze abaana bange wembeera babeera ewaabwe kati gwatabaga kubeerawo gwovaawo kuba tibogende wamwe kubanga olina ewammwe gye bakuzaala nze nange banza kyotera yewaffe naawe mukazi ewane wammwe bakyaggwe nga yewammwe
kati bana abaana befaita ku nsi bo bano bwe waabwe era basobola okugoba ontuviire kuba waabwe yati tulina waffe gye batuzaala so kati omukazi yenna agoba omwana waka abatamanyi kyali mukola. Okay. So gwosuubira okuba nti gye bali eyo naye nga tebanavayo gamba nti katugende. Nali nkisuubira naye kati ndoza kyawedde kubanga banga ligenze nanga tomanya munange bayinza okuba nga bali naye nga tebalina bakulaba. Tekisoboka. Osuubira okuba nga bakulabye. Tewali mukutu gw'amawulire gonna guteneraga kintu ekyo. Kale baba tebalaba kale nzizeemu era mbalise. Naye ngenda kugalawo naatera okugalawo menga sitayingiza muntu yenna nga bwajja. Abana ogenda kuba obamanyi nti kakati we nasemba okola interview ngamba yita lwelwali lwe luno temwajja. Omanyi munnaye gweto bwama wange omanyi wange nga tona kyotya muleete batukebere ffenna tumanyi nti omwana adde mu banne. Omwana adde mu banne abamanyiire wekigasa kyokuba n'omwana wange nze tata simanyi. Kunjogezaako bubi nti talabira abaana. Abakazi balina embeera eyo ate abakazi abamu balina mentality nti omusajja bamuwa omwana kwafunira. No, mwana gwe omwana mumpe. Olekera kwemalako mirembe kubanga bw'obona omwana akasenteko k'ofunako n'omwana agenda kali. Kati ate bw'ayogera nti ddala omwana gy'ali naye sigenda kumuleeta but tuwe kyonna ky'otuwa. Oyo aba mubbi simuwa $5. Omwana tekiza omusajja bwe buta kumacha manyi n'ozaala omwana wo mukama ansonyiwe. Omanyi nti nno obuyinza bwomerako babutono nnyo okusinga obwa taata we. Ekikulaga nti si wo God forbid bw'afa so omuziike wammwe tebamuziika waffe kitegeeza waani nti wa musajja